I've not seen that. She has gone. amafumu galiyo ngalaba naye nche buno musayi kale bulungi kuba yawo buno musayi What did you call it? He said that shall be what woman is carved inside young to ono mulwadde mwamulabyeko mmwe you go watch out. If they take off the edge. Sura soko. Kwariwa. Deja kayago. Kiriao. Kenneth. Ayingere. Oyo jajja ani ali wano Kenneth vayo naawe jajja dunga ali wano abajajja nani musoko human trafficking also nani wangi jajja nawola akola ki mulala wume kawai even some places like this, they can dig them down. What is that thing? What is that thing? Is it a human being? This is a human being. obikooti ekintu ekyo nga tewali kiriwo. This is a human being. They do like that. Remove all that thing. Remove eno yona. Nani eyo? Mabega wali. That could be a human being. Is your first time to enter in the shrine? Don't touch. Rabies for nothing. Jajja dumbiye mukambwe. Jajja dumu.
You go. Nakintu Stella. Omulwadde bamuleeta wano eno. Kati omulwadde we bamuleeta n'avaako ku pikipiki n'eddayo n'ekola ki n'egenda. Piki weddayo n'egenda n'asigala wano n'amubuuza obadde ekintu ndi mulwadde. N'amubuuza n'amugamba ogenzeeko mu ddwaliro ezzungu. N'amugamba ngenze naye obulwadde babukebera tebabukola ki tebabulaba. N'amubuuza kati golowooza ki ekikuluma. N'amugamba ndabika nina ettalo mu kifuba kuba mpulira nkola ki njakirira naye bandagiridde enzije wano eno. Bw'olijjanjaba kaakati n'atuula wali n'aleeta eddagala n'alisekula n'aŋŋamba oyo mukyala munno musiimuule eddagala ne mukwata ne musiimuula eddagala era n'abeerawo n'aterera bulungi n'asaba ebyokunywa n'ebyokulya n'alya we yamaze okulya n'abeerawo awo n'asiibawo ne buziba netuuka okuba nga yebaka n'agamba kaŋŋende n'agenda n'akoma awo mu kkubo n'amala n'akoma n'agamba mpulira suulira maanyi nja kgenda enkya nze mbadde ntema bisagazi mu kutema ebisagazi nga mulaba waali atudde alina omwami gw'abadde ayogera naye nga waali atudde kati nze ne ntwalayo ebisagazi kati owe wange abadde alina waalaze n'akomawo ng'ate ono abaddewo atambudde agenze kyava amusanga ng'agudde n'abuuza n'agamba ate ono agudde abadde ki najja n'amukwatako kyava agamba pressure erabika emukubye kamukwate mutwale mu ki mu ddwaliro n'afuna ono owa booda n'agenda n'ano n'amafuta n'agateekamu ne bamutwala mu ddwaliro kati kye sitegedde kubanga nze wano mbadde mulina nga mulamu alabika oba akutukidde mu kkubo sitegedde nze nembeera wano ngamba linze bakole ki bakomewo naye nga tebadde ngenza okulaba nga poliisi ejja Tuula beera wakati awo Basajja Moses bya basajja Moses za basajja Moses ate eriryo Nakintu Stella baba gwani Ani? Ani? Mare Fred. Obadde wa boda boda. Bambi. Nancy, you don't go to them. Just like that. Baganya ogikwata oli atugamba mulwadde ye tubabuuza ali mu ddwaliro kiteboogera Antomere gondya Sola con la nación quasi che come andavo guardo versi va bene quando
abasawo bajja kutumalirawo abaana kubanga wolaba omuntu nga tajja mmusobola lwaki tomusindika mu ddwaliro olemera waaki abasawo b'ekinnansi bakuleetera omuntu ng'olaba tojja mmusobola lwaki tomusindika mu ddwaliro oluusi omuntu afiira mu ssabo nga namazzi yegamuweddemu oba musaayi gwe n'omwesibako bali badde nga omuntu bamulaba nga tamusobole mugobe omwana omuntu mugobe oluusi oyinza omwesibako nga musaayi oluusi oyinza omwesibako nga talina mazzi tetukiwulirangako n'obulwadde bwe bwonna tebale tubuulirangako tuwulirangako nti no mulwadde tuwulidde kufa tetukiwulirangako nti mulwadde tuwulidde kufa kyewunyiza nnyo kiriwa ekiguddewo twade tukisuubira omusawo waffe aludde mulimu gwe mumanyi bulungi mumanyi ngaomutuuze waffe omwogerako kimanyi abaana abyabirina kale kyakyobuzi naye nga musawo wa kinnansi era buluddemu twali tukisuubira nti kisobola kubeera bwekiti kuba bujja omusawo waffe wakukyalo tekirudukanako nti ku mukyalo kuno nti kyali kibaddewo affe tukyewunyiza okiwulira nga bwekiri ku lunaku lwaleero era tweraliikiridde nnyo kwe kulujja tulabe ekigenda mu maaso aludde ng'asawula aludde ku mulimu yaani amanyi tumanyi amanyikiddwa nga Salongo Moses Moses abasawo b'ekinnansi nabo baleke balimu abafere batukola bituufu naye nga kisaana singa abalabye obulwadde ng'asaana okugendako mu ddwaliro oba mu ddwaliro tubalabe nti ono mulwadde asaana ddwaliro naye balimu okukola amalyansimbi ng'okulya enkoko n'essente ebyange amanya Gonja Fred ali mukulembeze ku mwalo gw'e Katosi kyamazima twafunye ekikangabwa ky'omuwala omuto yageze mu ssabo w'omusawo w'ekinnansi wakana ng'afiiriddeyo kyamazima tukubiriza abantu mwonna ekyamazima obuwangwa weebuli naye Katonda kati yasinga ekyokubiri tugenda mu masabo ago naye ng'amalwaliro kyetaaga osooka n'ogenda mu ddwaliro bakolako inspection oluvannyuma n'olyokolaba ekigenda mu maaso tukubiriza gavumenti abasawo b'ekinnansi bano bongere okwekebejjebwa n'okusunsulibwa mu nkola gyebakolamu eddala kati ng'oyo wafuuka nno omuze ono si yasoose okufiira kuno tusaba nti amatayagala mulaka nga avulibweko olw'ensonga kino si kyekikolobera ekisoose mu ssabo lye omuwala yani amanyi omuwala ye Nakaleya yemanyiiko badde mukozi wa mobile money maayi Nakaleya mukozi mobile money wano mu Katosi era ekyamazima kitwewunyisiza nnyo tulaba nti afiiridde mu ssabo ebyafudde tebikwatagana kuba teri kyabuswavu nga muntu okufiira mu ssabo omuntu eyazaalibwa era oli wano obululu bwawedde Katereka Steve mutuuze mu Katosi naye mpawula abawala abamu okubeerako n'emikwano gyabwe gye baba babuulirwako kuba kati omuwala okugenda mu ssabo nga talina gwagambyeko nga munywanyi nti munnaye obulwadde obutubunuma kangendeko mu ssabo ndabe ekikola ki obulwadde obunuma mperekera awo n'ogenda bwotyo otya kati nkubiriza abawala abali mu mbeera ng'eyo bakumye emizengo egyo gyokutambula bokka nga tebanaye kuki gwe bagambyeko ebyange ensobi nnene kubanga opuleni mbadde nziwulira ezijja nga zimukolebwako ensonga ng'ezo sigwe gusoose bwati enkolayo gyabadde akola naye tusaba gavumenti ekole kyemunoonya kangavulwe yadduse ebyo ebyange ye yadduse yagenze ebyo ebyange erinnya Manya nze n'owagaba Nazaalire kola ku ddwaliro ly'Ekeepu ng'asikaani badde obudde bwa kumakya ssaawa ng'emu kitundu awo abasajja babaddize basatu mu mmotoka ne bampita nti jangu tukwatireko
tulesa omulwadde tusitula omulwadde mutusiza munda ngenda okuyita omusawo boni bafuluma bafuluma wabweru omusawo najja namukwatako nagamba agaba nti abasajja bakuna omuntu waabwe mufu onyeza okumuyita nafuga emotoka nagenda tikangende ndeete abantu be watambudde bano nabalekawo watambudde takomyewo tubeera ne bano bwemukubira essimu nagijjako okubira poliisi ninkubira mukama wange nagamba bakubire poliisi ejjawabo temubatta ebibaddewo kati obakuumye yes nze mbakuumye nimbateeka omulwadde wabadde paka abasirikale webajjidde babasanga babadde baagala kudduka babadde baagala kudduka lwedde nsose basose ne bagenda nimbajja ne mu luguudo nimbakomyawo wano se mu kitundu mpitibwa nze Isa Kimuli. Isani? Nze Isa Kimuli. Kimuli. Nga nze ntwala operations mu basawo b'ekinnansi Mukono district yonna mu ofiisi ya Mwami Ssenfuma eya FEPCO. Kitalo nnyo kitalo ddala olwa mwana muwala oyo eyatuvudde ku maaso. Naye nga nkubiriza omulanga eri basawo b'ekinnansi mwenna nti ensonga ng'eyo ng'ebadde etuuseewo muleme kubanga oluusi mudduka kubanga mulina layisinsi tebakkiriza okumulaba. Kati ensonga ng'eyo ng'ebadde etuuseewo genda weripootinga ku poliisi otegeze OSI nti mbadde nkwase ku mulwadde bwati ne bwati afunye obuzibu bwe buti bagane OSI n'abeerawo eya ku nsonga gy'okola ki gy'omanyi. Ate ekyokubiri temulemera nnyo omulwadde oba olaba nga omulwadde naye mutunuulire olabe nti bw'abeera nga abooseboose nnyo muwe rifaalo nti obudde buweddeyo bakwongereyo mube ne rifaalos okubeera nga omuntu olaba nga ayidde nnyo n'olaba nga ayidde nnyo muwe rifaalo. Wekijja by accidentally kuba Katonda yeesigaliza obulamu wejja by accidentally nga naawe obadde tusobola suubira nti ayinza okufa nga abadde mulamu todduka genda ku poliisi tegeeza OSI kyensonga ng'enebadde osigale ng'oli makubo maki matuufu kubanga owa bodaboda yenna ayinza okukola akabenje naye ekimuddusa butaba na pamiti. Musawo waffe oyo ayitibwa Moses Zaabasajja. Moses ani? Zaabasajja. Moses Zaabasajja. Yafunye obuzibu obwo naye ndowooza mu kutya n'agamba atya kasooka enveewo kuba ekyekango kati yatuusa atya wano omukyalo getuwulirako okuwulirako ekituufu kye babadde naye bagamba nti yazze okuleeta omulwadde naye yazzeeyo okuleeta abamubaddeko nga bamujjanjaba mukuddayo ewe yazzeeyo okuleeta abamubaddeko nga bamujjanjaba baleete wano. Kati yagenze okutuuka nga bamugamba nti boolese wali babakutte boolese oddwaliro poliisi ebakutte. Awo ndowooza naye yagambye nti waayi kansooke nange neewugulemu n'okutya. Amanya bampita Mpanga Martin Luther omukulembeze w'eddwaliro lino libayita Cape Medical Center e Katosi. Tufunye obuzibu nti omusawo ow'ekinnansi aleese gwayise omulwadde naye nga yafudde dda n'amuleeta ku ddwaliro era ne badduka okwewonya kye baleese. Naye asikali akoze omulimu gw'amaanyi n'alaba nga akwatako abantu abamu ne tufuna we tubateeka nga we tutegeezezza poliisi neyanguwa okulaba nga ebakwata era ne batwala ku poliisi okutandika okunoonyereza ekibaddewo. Omusawo w'ekinnansi ye adduse era tetusobodde kumufuna naye nga omulambo
tugukwasiza poliisi nekola okunoonyereza okusingawo. Tuvumirira abasawo b'ekinnansi n'enzijanjaba ereese abantu okugwamu essuubi. Tukubiriza abantu nti nga balwadde bafunenga okumanya okuva mu basawo ab'ekizungu bababuulire obulamu bwabwe we buli, tusobole okukendeeza ku bantu abafa mu ngeri bweti. Tuvumirira abasawo n'enkola zaabwe abakola mu nkola ezo, era tugamba nti tusaba gavumenti eyambe okulaba ng'ekyo kikoma ku mukyalo ono gwe baleese nga mufu. Hello. Hey.